The Newsroom, where untold story is revealed. Kuba ku level ya Lukwago basobola okujja ne bamusena bwe bati munnamateeka munnamateeka ensi gwegoberera gwetunuulira saasira fuutu soja nga teri nnyamumanyi era gye baliwo bayitirivu tetuboogera nako naye nga gye bali baakwatibwa drone ziyodde abantu mu bifo bingi so ekyo tukivumirira then bwe tudda ku musango misprision of treason aba mutabani wa treason treason taata woono treason yazaala ono yamanya ekobane Dr. Kizza Besigye yalimu eryokusula government n'atajja kugamba babuyinza nti bannange muli awo nti bali baagala kusula government akakundi kolaba wali kaagala kusula government gwe musango bamuguddeko then boda ku situation ya Lukwago ye ate yabadde munnamateeka waabo be bavunaana treason bitegeera kati nze nga ndi munnamateeka awo emikisa mingi nsooka nenkubuuza mu buntu musango guno waguzza oba nedda Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Producer, are we good to go? Okay, mtede nkwaniriza nate ku Focus TV wamu n'emikutu gyaffe egy'enjawulo nawe otulabidde. Thank you so much olinyo okubeera nga otulaba olunaku lwaleero nagamba Focus TV tujja na bwino mazima ne justice obwenkanya eri abantu baffe abawejjere abantu baffe aba bulijjo. Olunaku lwaleero nze ne council tugenda batunula mu nsonga ez'enjawulo ddala ku musango omusango gwateekeddwa ku former Lord Mayor Elias Lukwago. Tugenda kwa tusima tuwulire tumanye tutegeere bituufu biri ki ku musango guno gwa misprision of treason kutegeeza ki era possibility ziriwa naddala bail eyasabye eri mu kusabibwa okubeera ng'agifuna ennaku z'omwezi 22 olw'Emmande ddala possibilities weeziri oba nedda. Kansa agenda tubuulira omusango guno abamu twaguwidde ng'omupya as it ever happened oba gwali gubaddewoko era what is the possible penalties singa gukukka mu vi. Nine Kanso Matovu nabagamba buli nsonga ejjulirwamu oba eyingiramu amateeka nafunayo nange munnamateeka wange Kanso sebukwaniriza nange okusanga obulamu bugamba ki obulamu bulumisa pozi mweno kulikayo mu weekend bwe tuludde okulabagana weekend twagivudde mu mbeera ya misinde naye weetuli amiina mbuuliza ku balabi ba Focus then tulabe abatulaba bonna gye musinze okutulaba naye tubabuuzaako tubeebaza gye mutuusaako engalo abafunye obuzibu tubasaasira ate abafunye ebirungi netubasanyukirako amiina. Kanso twabadde awo eggulo munnamateeka munno eba former Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago nga bamutwala mu kkooti e Makindi. Omusango gwakusomeddwa gwe bayita misprision of treason. Abantu twazze ne twekuba empa tugamba kiki kino ate tujje tuwulira treason manya biki. Kanso omuntu waffe wa wansi naddala Emmandi Nganzi nyandyagadde otegeera omusango gutegeeza ki. Ekyokubiri embeera omuloodi gye bamutwaliddemu what are the possibilities okubeera nga tufuna bail obanga tunaffe tunaabeera nga kano Kizza Besigye Okero Muwanga Kivumbi nga line gye tunaatambuliramu eyo. Nsaba tutandike first things first. Omusango guno gutegeeza guyinza kutaputibwa gutya ku muntu okukkiriza nga munnamateeka nsooka enkondo eminge engeri Lord Mayor Senior Council Lukwago gye yawambibwamu ewuwe. Ekyo kyokka ekikolwa kyali kimenya ssemateeka kubanga ennyingo eya 23 erambika bulungi omuntu singa aba akwasiddwa butwa bw'alina okuyisibwa byonna tebyagobererwa n'atwaliwo mu kifo kye tutamanyi ng'abantu be tebamanyi gyali looya we tamanyi gyali ekyokka ekyakolwa ku olwo kyali kimenya mateeka era tukivumirira era mwali muwooza okumulaga nti eggwanga lino
bw'aliba aliyagala nga bw'aliyagaliza okulifugako eggwanga eritalimu mateeka terikulaakulana. Okay. Era ekyokulabirako ko ng'eyo mugiraba ebbanga lyebaddewo erina ebyobugagga bingi naye tekulaakulana, terimu nguudo nnungi, terimu mafactory, terimu kyomanyi lwaki teri mateeka. Katokuba nti amateeka tegakola teriyo nkulaakulana. Mwami Muhoozi tumusaba takwata ggwanga lino kulizza ate mu kkubo eryo ng'abantu tukyalwanagana n'enfuga eteredde mu bintu ebirala, services n'ebirala, ate n'amateeka bwe ganaalinyirirwa negamba nti gakyakola lwaki. Bagamba olaba embwa egoba ow'ekiwempe ate gwe ayina ennyama, bwe baba bakulevo ya Lukwago basobola okujja ne bamusena bwe bati munnamateeka munnamateeka ensi gwegoberera gwetunuulira saasira fuutu sooja nga teri nnyamumanyi era gye baliwo bayitirivu tetuboogera nako naye nga gye bali baakwatibwa. Drone ziyodde abantu mu bifo bingi, so ekyo tukivumirira. Then bwe tudda ku musango misprision of treason aba mutabani wa treason. Treason taata woono. Treason yazaala ono. Kati treason omusango gw'oguzza. Yes. Ekiwezo kyagwo gulina maximum sentence kuttibwa. Naye ate waliwo abasobola okuba nti basobola kuholdingibwa mu treason. Kati be bajja ne bavunaanibwa wano mu misprision of treason. Abo tugamba nga kitegeeza wamanya nti bano bakubaana okujjako gavumenti mu nkola emenya amateeka oba okuyeekera ebifaananga ebyo oba okutta pulezidenti. Kati bwe wamanya n'otategeeza ba buyinza, teeka ligamba genda otegeeze Ministry of Security, genda otegeeze Magistrate, genda otegeeze Police. Lukwago yamanya nti Dr. Kanokiza Besigye kigambibwa bo etteeka eryo omusango bamuguddeko kyegutegeeza nti yamanya yamanya ekobane Dr. Kiza Besigye yalimu eryokusuula gavumenti n'atajja kugamba ba buyinza nti bannange muli awo nti bali baagala kusuula gavumenti. Akakundi koolaba wali kaagala kusuula gavumenti gwe musango bamuguddeko. Then bodda ku situation ya Lukwago ye ate yabadde munnamateeka waabo be bavunaana treason. Bitegeera kati nze nga ndi munnamateeka awo emikisa mingi nsooka ne nkubuuza muntu musango guno waguzza oba nedda? Byombuulira nensinziirako okupreparinga defense yaffe ne bwe ngenda okuwolereza. Namateeka muli babi kaakati omufuukamu ababi ate tuba babi nga ndi muli mu kutaasa tetusaavinga bwenkanya. Bannange kanso nkubuulire omusajja namubba wamubba nti nenoonya possible ways bwensobola okutaasa. Okitegeera era nenkugamba bwe tutuuka wali tokkiriza nti ffe bayitha bwe tusoma kugonjoola bizibu nti lubeera nze munnamateeka oli mwetaaga olina kizibu, kati ffe tugonjoola biki bizibu. Kati obuzze gwe ekizibu kyo kyekyo kyetugonjoola nti bannange bakukutte oyise munnamateeka awonzize nti ekituufu mbadde naakabaana emirundi 3 nga nsimattuka leero bansenye. Kati nensala amagezi nkugonjooledde nti ekizibu ekyo ge mateeka. Ate naawe nojja leero nga gwe batusizaako obuzibu naawe nensa nemmanya yebakoze ne bwe bati tusobola kuleeta defenses ki ezitaasa omuntu wange oba nsobola kuraisinga mateeka ki agaleetera omuntu wange obwenkanya. So kati gwe mulimu gwa munnamateeka. Kakati mwami Lukwago bw'aba yagenda n'ayogera ne baklayant be ku nsonga zino nti ate wali buzibu ngenda bawolereza ekituufu batukwata nabo bennyini bakwatibwa mu nkwatibwa ya kivandulo teyali y'amateeka Besigye nga babakwata. Kati mwami Lukwago n'agamba ate wali buzibu nga looya yatunula technicalities ezo zonna abantu bano babakwata mu nkwata ya bumenyi bw'amateeka. Abantu bano emisawo gye bagiwa ne bwegiti ng'amaze otuuka ku kinyusi kuba yadde atuuza ku kinyusi nti naye bano abaakulenga operation ekwata bano tebalina na buyinza gye bakwata emenya mateeka nti mbadde nsaba kkooti ebayite nabo bajje bannyonnyole
olwamaze ofulumya summons ezo ate ono lwajja lwamuwamba lwe bateekawo emisango gino gwandi guno omusango gwakimpatiira n'ekirala ekirungi ky'emisango gino egiri kulimino gyonna girina elements zaagyo ezigirimirizaawo elements ezo nga tezivuddeeyo omusango gwe tegusobola kusitandinga era omuntu okumaliza obudde gumala ne gugobwa nga bw'oba walaba omusango ogubadde oguli recent ogwokero walabanga oludda oluwaabi maakibaza abantu bali bagamba nti baalaba omulamuzi mu nsala yakulaga nti bano bakakasizza kino na kino yagamba abantu bano balina okukakasa intention nti omutemu yalina ekigendererwa ekitta nti ne bakakasa nafuna lipooti y'omusawo ensala gye yasala nti ne bakakasa enzita emenya amateeka yaliwo nti emirambo gyaliwo nti zonna ingredients za mada zapuluvingibwa awo nno omulamuzi kwe yasinziira n'asooka awagundi ekibonerezo kakati negino emisango yomala ogiteeka ku muntu ensonga lwaki muntu bakwatanyibwa politicians emala emisango negibula ne babaleka tebaba na buki naye bagiteekawo ssaawa eyo kuholdingirwako muki muntu kati kyekigenda mu maaso ku mwami Lukwago bali mu kuholdinga Lukwago basobole okubaawo ebiyitebwa bamuholdingirako wano okutaataganya first of all bamukozesa okunstallinga fear mu balala ne omulamuzi ono ali mu musango nti naawe genderera bw'otaasale bitwagala kuba yeyayisuubinze summons ezo naye kati nawe wadde bamuweereza okutiisatiisa okwo naye nga kuweerezebwa ani General Muhoozi ekirala ennyingo yaffe ey'okubiri mu ssemateeka article ey'okubiri egamba nti constitution yeri waggulu wa buli kimu supreme law of the land ennyingo eyo abantu bagivunula nga bagamba mu njogere ya bulijjo kubivunula abantu nga bagamba teri ali waggulu w'amateeka baba kootinga article ey'okubiri ffe kyetwogere teri ali waggulu w'amateeka kiri mu constitution mu article ey'okubiri kuba constitution eyo ye mateeka teri ali waggulu waki w'amateeka kati mukwata teri ali waggulu w'amateeka tugamba ne mwami Muhoozi naawe amateeka gano gakuholdinga gatya gakukwata toli waggulu waago constitution eno bw'eba egamba omuntu bw'alina okukwasibwa era constitution yennyini ng'ejja n'eraga bw'oba ozizza omusango gy'olina okugenda okunnyonnyola kubanga oyitiddwa amateeka bwe galagira oyitiddwa mu kkooti jangu ate gwe bawadde olupapula lwa kkooti olukuyita n'okwata mukwate kitegeeza amateeka ogamanyi wagamenya okuva lwe wagenda okuwamba omuntu amateeka ate si lwa lusoose bayirayo twogera ku siteeti ya Lukwago General Muhoozi azze amenya amateeka naye abantu babirabanga ebyokusaaga yawamba Edi Mutwe n'atugamba n'amutwala mu kifo ekitamanyiddwa ng'abantu be tebamanyi gyali yali amenyese mateeka n'amukwata n'amusalako enviiri era nga bw'atwakudeetinga ku Twitter n'amaana ateekayo ebifaananyi bye oluvannyuma ng'era abantu bavuddeyo basitudde amaloboozi basooka bamutwala mu kkooti ekintu kye kimu yakizzemu n'akikola kwani ku mwami Lukwago oba bayagala kulaga abantu nti tumulina akyali mulamu anti nkugambye amateeka kye gagamba okukola etteeka likugamba alina obuvunaanyizibwa obukwata emisango egyo ekitongole kirina obuvunaanyizibwa ye poliisi erina okusamoninga omuntu pulevo y'abantu nga Balukwago emusamoninge bw'agaana ejjeeyo ebeemukwata ate bwemukwata emutwe mu kifo kye tumanyi nti poliisi bamutute poliisi yakira so si kusooka kubuzibwawo bamusibe kantuntunu nga bw'alabye Lukwago tetumanyi gyali looya we tamanyi gyali famire temanyi gyali ebyo byonna bimenya mateeka mwami Muhoozi bye yakoze so kati eyo gye tuvudde bannayuganda nga kye mbadde kugamba ensi eno bw'aba awulira ng'ajagala lukyerummu nga pulezidenti waayo ensi tegenda kukula nga terimu mateeka naye tejja kumunyumira nga terimu mateeka era mumujjukizaayo kimu bannayuganda be balabanga abatiitiiza essaawa zino ab'omulembe guno bannayuganda be bamu mu 8 gavumenti ng'ebanyigiriza ng'abantu babe bawambibwa ne batamanya gye bali amu ne basangibwa nga battiddwa bannayuganda abo baafuna obuvumu ne beeyunga ku muntu eyali avuddeyo okulwanyisa gavumenti ne balwana naye gavumenti neevaako omuntu oyo atayina maanyi gali awo nti bamweyungako ne bamuwa buli muntu kyeyali asobola ow'emmere owaki ne balwanyisa gavumenti yali ewamba abantu n'okubatta nga tegoberera mateeka neevaako
njaga kumujjukiza nti ebiseera bye yali mu lutalo yali taata we yategeeza abantu abo nti mujje tulwane tujjewo enfuga eno embi etagobera mateeka ejja ku bantu eddembe lyabwe nga tebena wadde ekiso eyali mu lutabaalo olwo abantu bamwiweko mu kinaana bali bamuyita Mwami Museveni kitaawe wa General Muhoozi. Kakati essaawa zino General Muhoozi nga kitaawe atambudde emyaka 4 naye mujjukiza bw'anaakola byebimu bajjajja b'abantu abamu ne bakitaawe b'abantu abamu abeeyunga ku kitaawe okulwanyisa enfuga eyo abaana bwe balina jinzi z'abakadde baabwe nabo embeera bw'enaalaba nga abantu bwe babuzibwawo wewalijja force egamba nti ekimala kimala abantu abo bakyalina obusobozi okuddamu okulwana okugjawo embeera eyo embi. Ekirala ate constitution eno yennyini gye tusoma mu nnyingo ey'okusatu yennyini ekugamba nti omuntu yenna singa agezaako okumenya constitution eno ogimenya buli lwomenya either mu kutwala obuyinza weogera ku treason abatwala obuyinza togobereddeyo kyegamba oyo munnayuganda ffenna tulina mandate okumulwanyisa either okumenya obuwaayiro bwayo singa ffe bannayuganda bakulwanyisa obutamenya buwaayiro obwo baba tebalina musango gwe bazizza mu constitution eno. So kati Mwami Muhoozi ebyo bimubeere mabe ku mutwe gwe nga talowooza nti abantu bonna abalwanyisa embeera embi yali wano ku mulembe gw'Obote n'emirembe egyasooka talowooza nti abo baafa bagumba bazaala abaana ebyafaayo byabwe bya Uganda bakyabijjukira bulungi. Ekyetaagisa kati kyeki then tudde ku bakulembeze betwalonda this time around bakoze bulungi. Amaloboozi gabuliddwa mu nsonda zonna agakonda emingi era ndowooza yadde ensonga y'amaanyi lwaki Lukwago bamaze ne bamulemerera ne bamuwandula ku poliisi okumutwala mu kooti kumutwala ekira bamutwale mu kooti bagulewo omusango ogutali gwa gundi naye ng'ekyo kyakoleddwa olw'amaloboozi agayitiridde obungi. Mwami Muhoozi yadde alowooza mu ndowooza ye nti Lukwago ntakyalina maanyi mu bantu ekyo yadde surprise gyokiraba then naye n'abaasirise omulonzi naawe oddeyo weebuuze naye ono wange gwe nalonda kiki ekiri mukwatako kuba baalinga babagamba nti bali ku nsonga z'abantu. Kakati abali ku nsonga z'abantu ze zino kubanga Lukwago ali mu kulwanira ddembe ly'abantu naye embeera ng'ajja okusaavinga ne bamusena bwe bati nkya bagenda kukwata talina linnyanga lya Lukwago bamukole mu mbeera y'emu. So abakulembeze mu bakushoninge ku nsonga eno ogamba kinga sinawulira ddoboozi lyo nga tonnayogera ku nsonga eno. Kanso omulabi waffe atugoberera wano ku Focus TV ayinza okuba nga aliyo yeebuuza agamba nti ejja okuleetebwa ku kkooti essaawa zabadde ziweze ndowooza amateeka agamba meka 24 48 okuweebwa bail omuntu talina kusukka ssaawa 48. Yes. What happened okubeera nga omukulu yamiddwa bail n'embeera z'obulwadde zonna nga bwetuzimanyi kati bw'omala okutuuka mu kkooti kubanga bakugana obutakuumira ku poliisi kusukka ssaawa 48 kati ku poliisi etandika okuba naye ejjo ku makya kitegeera waliwo yawambibwa twali tetumanyi gyali ne poliisi yali yeegamba temanyi. So ekyo ekiseera tekibala ekyo tekibala tugamba oli eyawambe yamenya amateeka wabula bw'aleetebwa mu kooti enaagaba bail erina byesinziirako okugaba bail oba obutakola ki oba obutagigaba. Kaakati yo erina bye yasabye abadde basabira Lukwago bail nti kino ne kino ne kino era senior council Sseggona yagambye bo ku Mande bagenda kujja babituukiriza byonna. Kaakati omulamuzi kwajja okusinzira alaba oba amuwa bail oba tagikola ki oba tagimuwa naye good enough nti essaawa zino ali mu kifo ekimanyiddwa nti Lukwago bamututte luzira era ne bwoba oyagala omulabako omanyi osobola omusanga balowe basobola okumwakisa esinga ekyo kimu.
naye nga beyiro ddembe lye okubeera ng'aweebwa beyiro olw'ensonga tukimanyi ffenna Lukwago mulwadde ekyo teri atakola ki si nnungi teri atakimanyi so then n'eddembe ssemateeka amuwa eddembe okweyimirirwa nga omusango bwe gutambula so okuva ebweru n'awuze kisooka muntu si wa bulijjo nti bajja kumuvuta abule so nsuubira kooti yo tennakola nsobi gye ŋŋamba nti ekoze ensobi eno ogiginenyeze. Okay. Kanso okufaananako emisango gino wammanga Dr. Kanokiza Besigye asabiddwa bbeera emirundi egiwerera ddala nno ng'ebammibwa omusango gwa Muwanga Kivumbi era bwe gutyo buze gutambula political prisoners nga ba Edi Mutwe ba Waiswa Mufumbiro bonna babadde mu mbeera bwetyo. Erias Lukwago tayinza kugendera ku lukalala luno olw'okubeera nga akwatibwa ebbanga nga tuli mu ebyo tusaba beyiro enkya tusaba beyiro luli tusaba beyiro possibilities ziri nakyo kisoboka okwawukanako ne bali kubanga twawulirako wano nti waliwo olukwe waliwo olukwe olukwata politicians bonna abadde influential wano mu Buganda okubasiba era bafulumyayo okaawo ekintu ekigamba nti bonna abaali mu lukwe ne Besigye ne balisitinga bonna aba politicians bolaba ab'ensonga basse muju baani bonna nga babaataakinze naye ng'ekigendererwa bonna balina okukwatibwa okubakkakkanyiza ki ddala kati ekyo tosobola kirulinga out naye nze nkyalina okukkiriza essiga eddamuzi mulimu abatali balungi abalamuzi naye mulimu n'abatono abalungi ayinza okuba nga Lukwago we yagudde ate ayinza okuba nga yagudde ku balamuzi abatali babi nnyo nga asobola omuta kuba n'emisango bw'okompeyalinga gye baateeka ku Muwanga Kivumbi egiri ku Besigye tegyenkana gwa Lukwago mwefumu ate bapaatiiseeko mu paatiike however bwe guba gwamusinze nagwo ekibonezo osibwa bulamu bwo bwonna guba gwa life imprisonment bwe gukusinga bulamu bwo bwonna bw'osibwa singa baleeta obujulizi obulumika road mayor nti ddala yeetaba mu kino ekyo naye ogenda kukakasa oti olina okuleeta obukakafu obulaga nti yali amanyi awo kati kirungo kyogenda okujja nakyo kirumika nti yali amanyi ebikakasa nti yali amanyi so kati muzibu nnyo gwa kupuluvinga naddala ku Lukwago naddala guno engeri gye guli omujweteko obujwetesi muzibu gwa kukakasa era ndowooza omulamuzi bw'anaabanga ali mu gundi ye n'omusenseezize ng'akolera bantu ajja kumuta. Kanso nga tuwumbawumba show yaffe olunaku lwaleero Abannayuganda bali desperate era abasinga bagamba ebyamateeka byatutama waliwo n'omwana yageze mu comment section awo ku XM ng'agamba nti ebyo Katemba tumubaddemu ebbanga ddene yatujazannyawo kwekule bibuliraawo bizikiriraawo tuyinza okulabayokko bukya Lubanga lwa Mmindi essiga eddamuzi nga lizzemu ne lyetengerera ne libeera ku oda yalyo nga lyo nga likola nga bwe lirina okukola mu Uganda. Kati kanzijukize bannayuganda n'abantu bonna abatulaba ekisooka essiga eddamuzi kizibu okwetengerera lwaki nti olwedde teryetengeredde ebbanga lye mumala lye tulimala nga president yalonda chief justice president n'alonda omumyuka wa chief justice president n'alonda principal judge kanso oli mu kwogera amazima agakaawa ebyo abo bonna abalamuzi nkuwaddeko abakuli essiga eddamuzi naye ng'ojja paka ku balamuzi bonna aba high court okuva waggulu mpaka waliwo akakiiko ka judicial commission weeri awo yes advisinga Museveni ku bantu abakulonda naye ate nayo yagironda so kitegeeza independent gundi judicial okuba independent kizibu kubanga eba influenced by amulonda by above kyekirimu kyolaba mu electoral commission
so obuyinza obwo bwe tebukendeezeddwa nebanga esiga eddamuzi terirondebwa president kubanga ekizibu ekiriwo nti wabaawo emisango egijja nga gikwatagana na gavumenti omulamuzi ono anaagusala atya naye ebyo weebito bwe biri mbigambye abantu bakitegeere omuntu aleme kuba na false hope kanso oyogedde mazima agakaawa bukya ne wabaayo omusango gwa mu maaso g'omulamuzi ng'omulamuzi yazuukidde ku ludda olutuufu nga yeekyaye n'agamba kankikole eki bakikole ki kankolere abantu naye ng'emirundi mingi ensonga bw'ebanga erina wenyigira gavumenti erina influence y'amaanyi kubanga abalamuzi abasinga abo bonna gundi yakola ki President Museveni yabalonda okuva ku mukama waabwe paka so ekyo kizibu era nga bw'olaba ne paalamenti yennyini ne Uganda bwetali independent amasiga asatu gonna tegeetengeredde naye era ogiraba nti era Mwami Museveni aginfluencinga wagamba nti njagala kibe bwe kiti so constitution yaffe yawa president obuyinza bungi nnyo era ngamba nemala esigala nga bweri ne bwe tulironda president omulala nga constitution esigadde nga bweri naye abajja fuuka ng'ono lwaki obuyinza emuwa bungi era nga bw'olaba tufuna abantu abakulembeze nga mubadde naye nga musajja mulungi naye buli omumuwa obuyinza nga tagambikako atandika okwonooneka neka byo bino ebibiina byaffe ebyopposition mbadde mu birabo omukulembeze olufunamu amaanyi ogira nti oye tagambwako era nga naye atandika okwesa nga atagambwako n'ogaakale oba togambwako nga tolina mmundu ate gwe bw'onoozifuna kati constitution bw'eba enfu obuzibu buba bw'amaanyi nnyo okuteeminga abantu bano beetwala ensonga lwaki kati constitution yaffe obuyinza president yamuwa bungi naye ne bwe muteekawo omulala ng'esigadde nga bweri era naye abajja kubanga ono kale obadde ku Focus TV wamu n'emikutu gyaffe egyo naawe otulabidde thank you so much onnyo okubeera mulaba mbadde ne Kanso Matovu ono nga tugayamu ku nsonga ezinjawulo bali abamwagala ennyo ku nsonga zaffe omuntu waffe wa wansi omuwejjere naddala ku z'ettaka kakasa tujja bawa interview endala eyogera ku ekyo twongere okuttaanya abali ku ttaka nga olina omulumulu oba olina ebitagenda bulungi Kanso nezo ensonga zitegeera ddala naawe wenna ng'oyetaagayo omuntu munnamateeka okubeera kumpi naawe akuyambako mu ngeri zonna ez'enjawulo era munnamateeka ono aba akuyambirako ddala Kanso abantu bakumusabye nnyo ku nsonga z'ettaka naye olwa sheeno nsaba yo tugenda kukola ku kino then mu maaso wali tujja kuddemu tubatangaza endala otherwise Kanso akwagala nsaba afune ku namba ya WhatsApp 0705 51 6319 oba 0705 53 kale oba ofunye Kanso Matovu ng'akuyambako mu nsonga z'amateeka mukugu era agakolera ddala bulungi siyinza kuva wano nga sebaziza bannaffe ateekamu kasente aba Focus Event Service bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo gutambule bulungi nnyo okuli aboogezi abalungi bakuwa juice omulungi bakolera ebifaananyi bakolera diko buli kimu kyowandiitaza okukolera omukolo gwo genda ku Focus Event Services ku TikTok olaba ebiki bye bakola ne Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakolera branding wa kika kyonna era obeere nga naawe bizinesi yo ogibranding nga tolina ngeri gy'oyinza amanyisa muntu ky'okola nga toli branded otherwise tukwega olunaku lwali tusekale mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.